Amaziga gano nagasiŋŋanye ku kyalo Seeta mu bitundu by'e Butambala ng'abatuuze bakukkulumira ab'ebyokwerinda olw'okukwata abaana baabwe ne babaggalira mu kkomera kumpi kati emyaka 5 mirambirira nga tebafuna bwenkanya. Nze mmanyi Kabulaza talina buzibu, talina buvumu busobola kutta muntu, tattanga ku muntu. Abakwate be baani na nsonga kyeyaviirako kino byonna mu mboozi eno oli ku Jamii TV Uganda. Musajja mukulu ono ayitibwa Hamidu Galiwango, mutabani we y'omu ku bakandalirizibwa mu kkomera okumala emyaka 5. Amannya gange bampita Hamidu Galiwango, nzaalibwa wano Seeta Butambala, naye obulumi bwe tulina ffe nga bazadde b'abaana abo, nyinako omwana owange bamuyita Yahaya Sserwanje. Abaana abo baakwatibwa mu mbeera etaategeerekeka. Abaana abo ne batwalibwa ku poliisi y'ekibibi, ne babajjaayo ne babatwala Empigi, ne babajjaayo ne babatwala Ekigo. Bakwata abaana bali bana, abaana bali bana. Abaana batwalibwa Empigi ne babajjawo ne babatwala Ekigo. Omukyala naye yanneeyanjulidde bulungi mwe yantegeereza nti kumpi ebbanga ly'obulamu bwe bwonna alimaze ku kyalo kino Seeta. Amannya gange mpitibwa Narada Sumaiya, ndi mutuuze we Seeta era gye mpangaalira. Kuva buto mbeera kuno. Ensonga eyaviirako Kalimanywera yenna nti mu mwaka gwa 2018 obubbi bwa pikipiki bwali busitudde enkundi mu kitundu kyabwe, ekyaviirako abatuuze baamu okwekyawa. Era lumu mu mwaka ogwo obudde bwali bwa kawungeezi, waliwo emmotoka eya buyonjo eyajja n'esimba mu kabuga k'ekitundu kino. Olw'okwekengera okungi kwe baalina mu biseera ebyo, embeera yonna nga bwe yali ng'abafubutuse mu mmotoka babuuzibwa ebibakwatako beppone kye baali banonye mu kitundu kino. Awo Muzeeyi Galiwango teyaliiwo kuba naye byamunyumirizibwa nkeera nti ku kitundu kuliko omuntu eyattiddwa. Baalumuviira ku ntono ng'ow'ekibuga atuuse we bajjula, omu kubeerabirako n'agaabwe ng'ekikolwa kino kikolebwa. Bwe twawulira ku sitooli kubanga essaawa eyo yennyini ku luguudo tetwaliwo. Kaakati abasajja bajja nga bali mu mmotoka. Bwe bajja mu mmotoka, kaakati emmotoka neeyimirira ku luguudo awo mu kifo awo mu tawuni yaffe y'e Seeta Butambala. Kaakati ne bavaamu. Kati kwaliko omusajja omu yeeyitanga Musumba, yajja n'abasajja abo mu mmotoka. Kaakati ne bavaamu n'empingu, nga balina empingu oyo eyattibwa yalina empingu. Kaakati abatuuze bo baalowooza nti babbi baaki, ba pikipiki gwe baali bajjiridde, gwe baali baagala munnabe, gwe baali bakolagana naye. Owulira ye n'atambula n'abakola ki? Olugero lwe lumu n'omukyalo ono naye nga ku bakwata alinako muganda we, bwe batyo bwe baabimunyumiza. Embeera eyo nagiwulirako kuba ekituufu ffe tetusula mu tawuni wennyini, tusula bbali wa tawuni. Naye ensasagga eyo twagiwulira nkeera nti yabaddewo, nti era omuntu yattibbwa, nti yatuuka ku kyalo mu tawuni. Nga omanyi embeera y'omu tawuni ne bamubuuza tebamutegeera, bamubuuza gwe strange oli waawa, leeta ebikwogerako, mbu nga tayina. Nga bw'omanyi etawuni ekuŋŋaanya buli muntu, kuba abantu bangi abakuŋŋaanira Seeta, ab'Ennamabo, Olugo, Kikeera, ebyalo bingi ebikuŋŋaanira mu ka trading center. Okwekanga musajja nga bamukutte, simanyi oba ke bayita akabadiya, mbu okugira kuti ng'avaamu empingu. Ate by then ebiseera ebyo baali babba nnyo epikipiki
obubbi nga bususse bamubuuza weeyanjule teyeeyanjula kale embeera eyo neetuukawo omuntu oyo nattibwa. Nze mu kwagala okukakasa ebinyumizibwa bano nawalirizibwa okunoonya chairman w'ekitundu kino naye abeeko byambuulira ku mbeera eyaliwo. Yansabye obutalabikira mu kamera wabula nantegeeza nti enjega eno ng'ekolwa yafuna omukisa ogwerabirako n'agage era yagezaako n'okukomya ku batuuze abaali bataamye obugo obutatwalira mateeka mu ngalo wabula byonna ng'asiwa nsaano ku mazzi. Oluvannyuma yayolekera ku poliisi etwala ekitundu kino agitegeeze ku mbeera eno wabula egenda okutuuka ng'ono baamumizizza dda omusu. Eyattibwa kyandibanga baamuteebereza okuba omubbi oluvannyuma lw'okulemererwa okweyanjula mu butongole. Akageri k'ekibba pikipiki mu kitundu kino ke kaali kikutte wansi ne waggulu. Owange baabalala omusajja ono eyattibwa be yajja nabo baalusimattuka batya. Bano abalala be yajja nabo ne bavuga emmotoka yaabwe ne bagitwala ku poliisi y'e Kaabasanda ne banyonyola poliisi ne bagigamba nti munnaffe tulese bakoze eki bamukuba. Kati poliisi yagenda okujja ng'oli bamaze mukola ki okumutta ng'afudde. Kaakati nabali abaatwala emmotoka ku poliisi nabo ne beemululawo ku poliisi mpola mpola ate ne badduka ne balekawo emmotoka eyo ne batambula ne bakola ki ne bagenda emmotoka ne bagirekawo ku poliisi y'e Kaabasanda ne batambula ne bagenda. Yasanga bamaze okukola ki okumutta naye ku ssaawa eyo tebalina gwe baakwata kyatwaliriza ennaku nga tebalinaako gwe baakutte. Kati poliisi bwe yadda ku siteegi eya boodabooda awo Katale neesangawo abo abaana be yayoola be yagenda nabo. Bwe kibanga poliisi yasanga omuntu yattiddwa dda abaakwatibwa ate bbaani yabalonkoma. Ekyo kintu kyangu nnyo kubanga poliisi yeeyo ejja mu kitundu neeraba chairman neemugamba nti twagala omuntu gundi aba alina okubatwala waakola ki waasula. Abamu yabajjanga mu mayumba ne batwala. Bwekyabasibe basibwa mu kkomera nategeezebwa nti balabikako mu kkooti enfunda nga 3 ate nti ne baalooya abaabaweebwa mu musango guno oba bakukumbako busimbi bwe baasonda kyokka ne batabayamba nga ne gye buli eno bakyabakiikidde ensingo. Abaana abo bwe batwalibwa ne babatwala ekigo abaana abo baabaleetakokko mu kkooti enfunda obanga 4 obanga 3. Awo waayingirirawo ekirwadde ekya COVID ne basiba abasiba obutabaleeta ki mu kkooti ne tuguma ne tulindirira tube baliggulawo abaana abo bagenda bakola ki bazza mu kkooti. Naye na guno guliko abaana tebabazzanga mu kkooti ne tusalawo ne tusala amagezi gonna tulabe nti n'abaana baffe bakola ki babaleeta mu kkooti tulabe nti nno beeyimirirwa ye bavunaanibwe tulabe nga tusala amagezi agabeeyimirira. Tukoze ekisoboka sente twazisonda ne tuwa balooya be baatugamba nti balooya abasinga mu butuufu tetwayambibwa kuba baatusabanga sente nti muleeteyo bweziti tukole kino ne tuzibwayo naye tetwafuna buyambi yadde n'akamu era sente zaffe baazirya era tubakolimira balooya abo abalya sente zaffe. Kyatukwasizaako ng'abatuuze naye abantu baabikoowa nga buli sente zonna ezisondebwa ziribwalibwa ne tutayambibwa. Ku nkomekerero y'omwaka gwa 2023 bano bafunako kamwenyumwenyu Wambwa kaafuna mulumbe lwa Wante bwe baasuubizibwa nti abaana baabwe baakulabikako mu kkooti wabula essuubi lyafa busa oluvannyuma lw'okukabatema nti abalamuzi baagenze mu nnaku nkulu. Baatusuubizaako mu Desemba guno ogwo guwedde ne batusuubiza nti abaana abo bagenda baleeta mu kkooti era ne batulaga nti lunaku lugundi bagenda baleeta. Ne twekunga ne tugenda ku kkooti tulabe nga abaana baffe babaleeta tebabaleeta ne batugamba nti abalamuzi bagenze mu nnaku nkulu na buli kati oba tebaddanga awo tetumanyi. Nayagadde okumanya ku nneeyisa abaana baabwe gye beeyisangamu ku kyalo tebanga nayo yeesigamwako mu kubagombamu obwala. Ekyo tekiriwo kubanga abaana baffe abo bakakkamu nnyo
ku kyalo kuno. Mutabani wange mukuŋŋamba ebigambo yaŋŋamba nti bali mu mbeera embi ey'okubonaabonera ddala embi nnyo, era mutabani wange yalwalirayo kataafe n'alwala, yafuna ebbwa lyali ddene nnyo mu mutwe bwe yaŋŋamba, n'ajjanjabwa, Mukama n'asaasira n'awona. Omukyala naye akakasanga muganda we yasibwako matu ga mbuzi kuliisibwango. Nze mmanyi Kabulaza talina buzibu, talina buvumu busobola kutta muntu, tattanga ku muntu. Teyalina muvuzi wa boda boda, yali asiika chapati. Weba kati stage ya boda boda eri Kyengulu, omanye ko oli ayawulamu ye akolera Mmange eno wewati. Ye akolera side ndala ne side gye baliko nga battirako omuntu gye bagamba nze saali kuba tusuna kugambye daffe tusula bbali wa town. Bakwatako abantu bana bokka naye bakugamba abali ku wanted baali bangi be batatugamba nti gundi ne gundi ne gundi, naye kati we bakwatako naffe tetumanyi wa gye kyakoma kuba olwakwatako abo bana ne balekeraawo, naye nga batugamba bakyayagala abantu batya bangi. Abasibe bagenda balina abakyala n'abaana olw'ebbanga okuba eddene, abakyala kyabaviirako okubinnyika mu nsuwa ne batambulamu, olwo abaana ne basigala mu mikono gy'abajjajjaabwe ne bassengaabwe, nanti nga ne balandiroodi b'amayumba mwe baabanga basula nabo baakombanga kwirima nga bwe baagala ezaabwe, era ekyo bwe kyalema ebintu kwe kubikwata ne babifulumya enju zaabwe. Muganda waffe yaleka abaana bana era omwana omuto gwe yaleka in fact akuza awezeza n'emyaka 4 yeetaaga okusoma, n'abakulukulu we bali nabo batuuse okusoma, abali awo bagenda ne tubasindikayo bakadde baffe tebakyalina ssente, bakaddiye naffe tuyina abaffe ab'okulabirira kwegala tetusobola bikwasaganya byonna, naye bagendayo ne basoma ne babagoba ne batakola bibuuzo nga school fees ziganye. Baali bapangisa batuuka ekiseera basooka ekiseera ne babagumiikiriza bakyala baffe ne balowooza babba baabwe banavaayo mu bwangu, mu butuufu bagenda okulaba nga kisusse ne babagamba muve mu nnyumba zaffe, ebintu ne bijjibwamu n'abakyala ne batambula ne badda ewaabwe, abaana ne babatwala mu bajjajjaabwe. Era abamu tulemereddwa, abaana abamu batudde waka nga tebasoma, tulemereddwa. Bawanjagira yenna gwe kikwatako okubayambako abaana baabwe bafune obwenkanya, olwo nabo baddemu okulusa ku buwoomi bw'otulo, nanti bukya abaana baabwe baggalirwa mu kkomera, emitima gibasula ku mitwe ng'eyabuulira ku w'olugambo. Tusaba gwe kikwatako yenna atuyambe tusobole okuyambibwa, naye tuli mu bulumi obw'ekitalo, abaana b'Abaganda baffe tebasoma, bali waka batudde ate nga beetaaga abazadde. Nze mbadde nsaba mu bulumi bwe tulina tuyambibwe abalamuzi bonna abali mu ggwanga abakwatibwa ku nsonga eyo, tulabe nga tuyambibwa, abaana baffe babaleete mu kkooti tusobole okweyimirira abaana baffe bawuze nga bava ebweru. Ne tusaba n'omukulembeze w'eggwanga naye atuyambe abaana baffe abo babeere nga bakola ki, nga baleetebwa mu kkooti tulabe nga beyimirirwa. Oli ku Jamii TV Uganda, nkujjukiza okukozesa ennamba yange eri ku vidiyo eno okugiyitako gye tulanga bizinensi yo. Abankuumire.